Nate olwaleero olutuula lwa Palamenti y'abakyala lutudde ng'abakyala bano baaniriziddwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Amongo. But how do we look at the women down there? What can we do to improve on the welfare of the women down there? Being in leadership, you have to be a servant leader. You have to lead for others. You need to sacrifice. Amongo akubiriza abakyala okunyiikira okulwanyisa obutabanguko mu maka ko n'okulwanirira eddembe ly'abaana abawala n'abalenzi okusobola okweyagalira mu nsi yaabwe nga tewali kutaataaganyizibwa. Above all, we need to strengthen the socialization at family level and sensitization, especially men, on the need of gender inclusivity in the aspect of life. These men need to know that the inclusivity is very, very important. Yes, Speaker omujja alondeddwa okukubiriza olukiiko olutuuziddwa Farida Kibowa abakalatidde okwettanira enteekateeka za gavumenti z'ebeereese naddala ng'eza parish development model okusobola okwekulaakulanya nga kino kisobola okumalawo endoliito mu maka. Most of the development programs that uplift them economically, and we need to put emphasis on rural women. I know most of the women that are here today come from the grassroots. We are all grassroots women, and we need very policies that are going to help our sisters at the grassroots to be empowered economically. Ababaka be tusobodde okwogerako nabo nga Honorable Flavia Kalule bakubiriza abakyala bannaabwe nti ng'abakulembeze buli lwe bafuna omwaganya bagukozese okusobola okuteekesa amateeka mu nkola. Betaaga okwongera okufumiitiriza kw'ebyo ebintunyiga ng'abakyala. Ffe ng'abakyala bali mu bukulembeze kituwa omukisa okwongera okuba tooki mu butabanguko obuli mu maka, mu kufumbiza abaana abawala nga tebanneetuuka, abaana abava mu masomero olw'ebintu eby'enjawulo ng'abakyala ng'abawala abafunira embuto mu masomero n'abo abatayambiddwa bulungi. Mu buufuwe bumwanokoddeyo ku tteeka lya bannamwandu abatulugunyizibwa bamulamu nabutya bwe basobola okuyambibwa. Abakyala bangi bafiirwa babba baabwe ne babagoba mu mayumba, ne babagoba ku mataka, ne babalesa abaana baabwe awaka kubanga family y'omusajja ebeefunzizza. Amateeka ago ge twayisa geetaaga okuteekebwa mu nkola, ebika ne birekeraawo okubonyaabonya abakyala n'abaana baabwe, wabula batuule bonna bamanye nti namwandu afuna percentage enkanawa n'abaana bafuna percentage enkanawa. Te Harriet Nambi okuva mu disitulikiti y'Emityana agamba abantu bangi abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukiikirira omuntu wa wansi kyokka bo batuula mu bifo ne beerabira ababatuma. Obukuusa buyitiridde mu bantu baffe. Osanga omuntu nga ssente ezo eza parish development model bazireese naye bakutte ssente ezo ate ne beegabira ng'enju oba olinawandiika abooluganda ne bakola ki ne bazifuna. Kale obukuusa obulyazaamaanya obukumpanya bwe bunaggwa mu bantu baffe nkikakasa nti tujja kutambula.